Kabenje katya wotambala kondo mungu olina omuwala gw'olabye olunaku lumu. These are the risks. Omuntu okujja okugamba nti nafuna olubuto nga toli aweya. Omuntu okutegeeza nti nazaala saakugamba bugambi. Omuntu okutegeeza nti nalwala naye saakugamba. This is what happens in instant sex. Nabera live. Kati ebintu ebyo oba obisuubira at the back of your mind. This is why omuwala senga confronting anagamba nti ndi lubuto nga wajjamukko ku mpale ne weerabira akapiira otandikirawo omutima okukutegeeza nti yeggwe nawankubadde ng'oyinza okuba si yeggwe naye kiri kikukwata noga Nigeria si kikoze eki. Do you understand? Naye mu mulembe guno, be very careful. You may end up depressed ngolowooza nti nno ekintu kyoliko ojja kukibaako for a long time nenga tekijja soboka. Topapazaala muntu omusurprising nga wemukola cakes. Sino simanyi ofuna olubuto osirike omala ojjereeta oyogere abantu bakwatibwa ekisa bakusaasire nnyo. Now these are facts. Bwe weebaka n'omuntu omulundi ogusooka, you are equally responsible for whatever happens from pregnancy to diseases. You are equally responsible. Stop this nonsense. Era simanyi yanzaala tampa chikite ampa sente za ddagala zokka. Yes, akuwadde ez'eddagala gwefuna ez'emmere kuba you are equally responsible. Oli sibbaawo toli mukyala we. You are equally responsible. Eyo negligence eri wano Uganda. Genda ozaale omwana mu America mu muntu olabe. Genda ozaale omwana mu muntu yenna olabe. Ajja kuwa support ya mwana. Ebyo byemmere ojja oyina naawe oteekamu effort. Mulekerawo okulowooza nti gwe the only thing you have to do is to open legs. Babi yabagambye gula obwongo gula amagulu carefully. Mwe mugenda ne mulowooza nti anze kasita naafuna mugundi olubuto sente zampebyo genda mu America genda Europe wano abasajja bazaala ensi tennafuna proper system ya politics economics and eki olowooza yafunye eya bino justice system za waka tetunafuna. Pretty girl tetunafuna system nga za America za Sweden. Atenga ne mu America yennyini you will struggle if you just give birth recklessly. Pills jeziri zosobola okukozesa other means muve mweno absent backward life gye mukyalimu oyina osalawo ku decision yo omwana omwagala oba nedda omusobola ofunye olubuto instant. Should you keep it or not? Nebyo byokuba ne guarantee nti kubanga gundi. Now what if omuntu gwe webaka naye ava mu nsi nga tonnazaala mwana oyo okola oti? Olaba okuwaayiriza we kujja ekitegeeza bano abantu abeebaka n'abantu 180 aba ne option z'abantu nga basatu. Bw'omufuna asooka nga amuwa visa nti yagenda America amangu ago naye yaani kubanga ono si ibbaawo omusanze kiro kimu. Ekitegeeza oyina choice ngezi ez'abasajja where you assess who to give the pregnancy kubanga obeera otya sure nti kuwayo kisoboka nnyo to make someone pregnant. Kisoboka nnyo. It doesn't require so many rounds or so many times, but still
oyina okuba ng'oli risk taker. Ladies and gentlemen, naddala girl child gwagenda okufuna embuto mu bantu olw'okuba gundi mukuno ono kwenjo sinza gw'otuuleko owummule kuba kati tendensi eri mu bakazi e Uganda muzaalemu awerera abaana afune emmotoka ebatwala gwobeerawo era obasanga babeera mu kufuuwa sisha bali mu mabaala bali mu ki mu their living life kubanga yatagetinga omuntu alinawo income n'omugamba munaye naawe genda ogatteko kyova olabanga bwe bagoba omwami ku mulimu nga famire yonna ekolapusinga kubanga omuntu abeera omwo nga yakola bali abalala bonna ne basawo babere ba dependants tebaagala bulaza waffe minisita n'ekyalo kyonna village yonna neyeetuulako kubanga balina cabinet minister ne baleetera muganda waabwe okuba corrupt. Mulekerawo olaba ebintu bye mutakoleredde nga mwanyi nojja otagetinga omuntu kubanga olaba ayina erinnya muyimbi nti kati njagenda neekaabye nfune buli kimu olumala simanyi ngambe ndi mulwadde wa kino. This is an African setting country. You are even a lazy woman. Fenna boolaba bamama baffe babazaddemu buzaazi tebabakolanga ku mbaga ne tabuliki yakolawa mama wange embaga nowhere. Olabyeko akajanja akali awo ti mama waffe notte emitwalo 8 omulembe guno ogumanyira ssente bannange mugukoze uli abantu bonna ne balekawo emiryango no omuntu emitwalo 8 emitwalo 8 gwe you oyagala akuwa emmeka mama olwaki tazikuwadde mbukubanga wankola olubuto sakkola lubuto twekola olubuto kubanga naawe omwana wo mulekerawo okulo abantu bazibu nnyo ku nsi eno abantu bazibu nnyo ddala ku ebyo ebintu by'abaana. Omuntu wamukola olubuto nti omwana wa gundi naye wekituuka nga bagaye nti bannanga nti ate omwana wange yazaino bere bw'abeera obulungi waabwe waba alina kyalakinga wuwo bw'abeera oke waabwe bw'aba alina kyalakinga wuwo ebintu birina oba balanced. Mulekeraawo ako akajanja okutwala ssente sirayitire. Sala Joy nabadde naye ng'annyonnyola awa abantu essente less money. Abantu balina business mu Bwino 40 abantu basiba batusaba emitwalo 3 2 no omuwala essente emitwalo 8 oyina olubuto lwotalina shuwa taata waalwo mama we naavaayo essente zifa ebyo bibaawo gwamuwa mmeka gwe mama wamuwa mmeka ozaala abaana bali spoiled ne mutandika okuddaawo ofunye ne lakosa Bruno ketayina musango gwonna nga DNA tenadda ate nogidimandinga it is his right asobola olabirira kyategeera oba kike kubanga tetulabye kesi emu oba bbiri nga mugabira abaana abantu abatali baabwe naye babagambako ne mukola bu feminism nedda mukwano mubeere ba feminist abatuufu akakajanja nawo kalina we kalina okukoma wano webakugamba ku DNA test nti olwofuuse musajja musiru era oliki technology has developed gone are the days ez'abataata baffe because makamanji mu Uganda tegasobola kukola DNA test. Do you know why? Kubanga family ziyinza okwawukana nga ne yamutabuliko gitaddemu ayina abaana aga abazzukulu aga kati obulamu akulaga nga kagende bwatyo mpaka lwanafa naye nga bw'omusabujektinga ku bya DNA test omutima guyinza omukuba ayinza nosanga nga neyikyuli yennyini siwuwe abakazi bateresi byama kyova olaba babyogerera ku deathbed. Oyinza okuba n'akajanja ng'obuuza maama wo ani taata wange n'agenda ng'olumbe lumuli bubi nga wasoma akuweeredde muli maka malungi n'agamba nti omusajja awagala obwambe wansi awo yekitaawo okolawo ki? N'agamba Katonda abakazi yabawa science. Maama wo kyangu nnyo okufuna olubuto naye n'akupulesinga wonoobeerera ow'emirembe.
banji bakoze ensobi mbuto bantu banji nga makamu bakulidde bamuzaala mu house boy naye nga ate taata talimanya nga taata ne bwamanya wallahi afa n'ekyama BMK yagenda otegeeranga gwe yawe obusika si yeye simusa pressure nemukuba ba dead yategeera late kati ndowooza olaba simanye ekizimbe bakitwala eyatunda siye mutuufu ebyo byonna bijjudde mu maka g'abasajja ba Africa kuba wofunamu ku ssente batambula nze ngamba taata wange nemuka kati wove mukokonjeru nojje mukono mukazi iti chances ze mukozesa imagination okuloza nti omukazi akulinda zaggwawo bonna balina jasobola bateekako makeup cause balina ebintu bingi bye bakola nabo byennyini bye batya okulaba mu mira. So stop pretending mboyina abakazi basatu nkusaasidde wafuna dda abakutikkiramu emirundi n'emirundi kati olw'okuba toyina ngeri gy'oasesinga nti bano abakyala obeebakako nga tokozesa kapiira buli agamba nti abaana babo baba babo solonga zo oyina ability eweerera n'erabirira mo especially eriisa kuba abakazi ba Africa balina tendency mbu abaana aliisa abaana byonna byonna naye abaana abaliisa so solonga azoliisa kyobula amaka g'abaaji galina abaana bangi solonga azalina baaji ati basatu baaji ati bamumixinga kubanga satisfaction rate bwozitunuulira otuuka n'oweyalinga out ate ebiseera ebisinga baaji beesiba ku bwana buto temwamulaba ono juze yavaayo atagala ne bu aliya nti no simanyi kye baamukola baamulaga si yaafuga naye ye olw'okuba ayina ssente asobola okugula ali alowooza yafuga kali kaja ti akatosi yakafuga kayinza oba kaleeta dda house maid omukazi yalonda maid ng'oyina miki waawaka nga miki asigala waka simuzifane sikiriitize sizeezo nga yenna nnyini mukazi. But walking up to reality in Africa is a difficult thing. Oli afa n'ava mu nsi nga tayogedde kyama. Technology has developed. Tewali kigaana saba DNA mukazi gw'olina. So you face the reality. Oba abaana b'oyina babo ddala oyinza okwesanga ng'oli ku lubugo nga lubaale mubbe. Naye abo nga facial expression ne bageza bateekawo etteeka lya DNA mu Uganda ne bamaama baffe bayinza obutasula waka n'owuwo yennyini DNA olowooza lwaki eyombesa abantu mbu wamwebakako kyokka kati omusaba DNA yes nze nzekka yakwebakako ku olwo ye nze nzekka isn't it possible tosobola okwebaka ku mulala within 2 hours? It is possible. We met one day. What is wrong? Nzo kugamba nfune DNA mbeere sure. Bruno has exonerated himself, being a young man. Navirwako ex-we ate naye teyali mwagalwa we balina mwana. He has turned out the baby in a very different dimension. Nobody can contest Bruno being a good dad. But single signs of a lousy zirabise kusaidi endala. It is very okay and we are very appreciative to people who came out to help Vanessa. Rita Kagwa, as always, has done this several times. Bantu banji bazayamba. Webale nyo Vice President, Uganda Blog Association, Diaspora. Veronica Brandy, Miami, Los Angeles, webale nyo mukwano. Emikwano ejenjawulo ejakozesezza emitimbagano jammwe mwebale nnyo. But take account. Muja realizing nti woba tosobola kujjamu nkoko emu kubiika magi kola nkoko 3 teweetaaga nkoko 10. Took a monk of my friend
God-fearing person, very kind. His big heart creates him problems. Nemuseka tiyawo muwala mitwalo 85 ntintono. Mujogera ddala. Abakyala bali mu Bwino, bali mu butalo obwenjawulo, Kisaasi, Kaleerwe, kapito waabwe 40 baweeredde abaana ne tusoma nabo ne bamalako ne university. Ojerega 85. Omusajja azikuwadde nga talina sure. Wabula ali just sensitive to feelings to settings of God. Nti abortion is bad. Goliko gwomokinga. Okuyamba kulungi. Mwebale nnyo mwebalidde. Naye abantu abalinga oyo abalina situation yemu bangi nnyo mu nsi. Wabula bamuyambye olw'erinnya Bruno. Era ne Briera. Before nga mama we tannafa yali just Briera wa bulijjo. Naye amaanyi Briera gafunye ne gafuuse ne sente z'ayina. Signs eziraga ati Bruno K is a young, respectable, responsible. More to say to that. Nzembera ne Bruno is very kind, is very loving, caring. Amanyi n'okwerekeza n'omugamba olina okukola ku by'abayimbi naye ng'ali mu by'abakadaama bambi gundi waliwo anoonyo waliwo ayagala omulimu wano waliwo. Such a person toyinza mu misusinga wootyo. Era mudda Vanessa ojja kudda ogambe ensi ani yakupika. Ffe yakupika tumutegeera. Ebizibu byonna Bruno byalina byava ku Simaso. Kati okuva lwe yaddamu oluyimba olwo waliwo amaanyi ag'enjawulo agawaga Vanessa mwege mutalaba. Kubanga mu bantu bonna Bruno yaddamu oluyimba n'aleetera bali ne bali obutawulira bulungi ku mutima. Ani awaga Vanessa bw'ati? Tusaba Katonda DNA ekomewo ng'omwana wa Bruno. Justice ekolebwe Bruno akwate omwana abeere naye. Naye mu wiiki ezi tujja laba ku mwana oyo. Ffe tusaba abe wa Bruno. Tiimu Bruno tusaba abe wa Bruno. Kuba already ne waba tali Bruno ajja sigala extending omukono omulungi gyali. Being a good person he is. Yes. And this is reality. Sinti Bruno mugagga nti yansasudde nedda. Nze ndi very expensive. Very expensive. Webijja mu sente. Naye ate nina omutima nsobola otegeera. Bavubuka bangi nnyo nga bagezaako ku babebi mama. Naye babebi mama baatandika okukoppa bapulima kadaasi. Bamanyi bw'okikola olina engeri gy'otutumuka n'otandika okweyimirizaawo. Ky'osooka okukola ashemu y'owa baby daddy muli biteesa maaso eyo. Era mulaba ne pulima okusituka ng'akyakola buli time aba adamejinga linnya lya Joss Tede. Mpaka kati wagenza tereera muuko. Neera nga kikyabulamu. Respectinga nnyo erinnya ly'omuntu ly'ogenda okuyitirako okufuuka ow'ettabbu. They go peng general no. Yes. Naye bw'otakikola oba okoze bubi. Kati babebi abantu bano abeefula babebi mama balina trendi ze bakoppa. Kuviira ddala ku Zali bamukoppa nti olaba Zali wali obulungi yazaala mu Diamond yazaala mu Semwanga kati alina Shakibu abaana be bakulu. Kati bawala bangi abaagala type eyo era yeyo type gy'olaba ekibuli gundi kyakozesezza Pulima Kadashi. Usooka ojolonge taata w'abaana oli bitereeza oluvannyuma bajja kuwagira ogenda banga Zali avaayo ng'aga Pulima topo waabeke. They must know waliwo anirule mu family ejezimbibwa in the line of Zali Pulima Kadashi. Mubagenderere mugenda laba era abavubuka bangi mugenda sanga ebizibu ebityo.
omuwala omuzaalemu oba ddala nga wabitegeera kuba nga n'okutegeera obadde tutegedde weekange nga obadde ne kaliyayo ng'agisse ayitidde ku yiyo atte yiyo n'agiyitirako ye n'afuuka ekyakabi n'atandika okwewaana simanyi single parent simanyi weegendereze. Yes, saa omu Ramadan mwebala okusiiba bannayuganda. Yes, mwebalire ddala. Am I loud and clear? Yes, weekiri nnyo gw'omulenzi beerawo ng'okimanyi naye n'abakazi kati babala akubala n'agamba ono kubanga gwe wootandika okwesiba ku muntu gwe weebase naye olunaku lumu ng'ate oyina abo obadde weebaka nabo oyina okuba oyina ekigendererwa. Weewuunye Vanessa n'olikodinga taata wa Bruno. Taata sezaalawo najja okulaba nodda mu mulikodi Vanessa ayina kyafa era byo byabadde ayagala naye n'abo abamuwadde obuyambi bambi musigale nga mumukiipinga mu check kuba ayinza obutabeera mmwe kye mulowooza kyali. Nabagamba bannayuganda beekaabya nnyo n'olowooza bakozesa amaziga okucreatinga impression nti ye mutuufu and the population buys it naye amaziga nago gabeera part of deception. Yes, you are equally responsible. Kati gogamba nti omulenzi teyambala condom naye nawe wali tolaba naawe olaba tayambadde wamubuuza eyiye eriwa gye wamuwa eyo deadly moment abantu bagikoleramu ensobi nnyingi. Kati it is equal up to you kuba goona otunula n'atajambala akale kati katugeze mu obulwadde abutadde mwani idiot. Beera sensitive yourself. Yo ofunye olubuto calculate. Abawala mu Europe loza babeerawo bati tebafuna mbuto. They calculate. People make mistakes. Ate naawe obeera equally responsible. Naye gwe okulowooza nalabye okumanya bannaye Vanessa Muyayi yagambye yali mu ddwaliro nenvamu omusaayi 2 days. Wali oyagala vaamu mata? Omukazi bw'azaala avaamu mata mubisi soda wayini kegamba gwe mu kusomako kwonna kuwasomako okutono. When the woman gives a bath ekimuvaamu muno it is water, it is blood. You are not an exceptional woman. You are saying the obvious. Can you imagine navaamu omusaayi ennaku 2? Wali oyagala vaamu ki? Omukazi bw'azaala avaamu ki? New generation mummies. Abakazi since time immemorial wazaala omusaayi oguddiriddawo gulina okuvaamu osobola okukirinzinga mu lubuto muleme kuwunya muleme kufunamu birwadde. This is a normal process since time immemorial. Simpya kugwe Vanessa. Owulidde. Whether in court, whether anywhere, we shall defend the boy child. Twatandise n'ekibiina nze ne kaye kirwanirira baana balenzi. Oluvannyuma lw'otegeera nti omulenzi ye yafuulibwa ddala endogoyi. Omulenzi yafuulibwa omuntu ekibi ky'oku nsi kuno. Teri aliwolereza ku mulenzi buli moment egwawo judgment nga zagudde dda nga ssente ziyitinganye obuyambi. Naye bannange katwebuuze. Bannange abantu abali mu mbeera ng'eya Vanessa bangi ba anthropologist nga tebabayambako wadde. Baagala ali ku linnya lya muntu amanyikiddwa. Kyova olaba naawe alaba live eno olina baganda bo abali mu mbeera embi teri muntu yali abadduukiridde. Olina sisita wo gwe owa booda gwe yazaala teri yali amudduukidde owa booda olubuto yalwegaana. Owa chapati agiseeka sisita kojja naye teri yali akuyambye naye bakuyamba lwalinnya
inti Pulimaka Dasha alinnye n'atuuka n'enule we bali lwakozesa linnya lya Josted. Ex wa Josted yali mukazi wa Josted, yali bba wa mukazi wa Josted, baayawukana ne Josted. Josted yabeera ekirungo kati oba olina omukwata obulungi. Vanessa wandikutte bulungi Bruno. Moso nga DNA esenga evaamu nga Bruno ye taata w'omwana. Onoobeera otya ng'ogende wa taata w'omwana ng'ebyo bye wamukola ne basezaala. Leave alone social media. Kati bo basaba omwana abe waabwe bamutwale omuwa erinnya sezaala atuulawo gwe wali kodinga n'oteeka ku social media. Simanyi ekyulimu aswadde lwakwekaza. Senga omanyi abantu abakwesa abaana, Bruno is very brave, a kind person at that. Teri muntu ali responsible nga Bruno. Yekimira omwana we ku ssomero, asevinga esente z'omwana we, mpira gw'emmotoka naye gwabika tajjaayo wadde 10. Ezo evidence azikoze. Omwana we amufudde brand n'okusinga nnyina gwe mugamba, ne nnyina yagenda okufooli nga Buliyera talina kyali. Buliyera today is a big brand. Chovola wa Bruno namugambye tokola kirala kyonna, you will defend you. Isma ndi wa truth. Yes. Kubanga nze waliwe Bruno mulaba ne byakola. Teri mutima mubi Bruno gwayida. Muntu ave nti Bruno yali ankoze kino. Kale kaaba kati interview yongerayo interview endala nnya. Nze nga nkyayogera Vanessa, nva wano ngende ku TV, ngende ku radio, nve ku radio ngende ku TikTok, nkyayogera tudala bo boyina interview week eno yonna abo bakulimba. You were coached, embozi nojjango ozongeramu ofune sympathy gye wafunye naye nkubuulira by December jalaba. Hey, nga nabo obuyambi obumu baaweta. Obuyaye bwanguwa nayo amazima gajja mpola mpola. Amazima go gajja. Am I loud and clear? Inze ndiwe ntyo. Ndiro yo nnyo, ndiro yo person naddala te wemba ne mukwano gwange. Infuba nnyo okulaba n'entegere kituufu kyeki. Bruno talina kikyamu n'ekimu. Big up on yourself Bruno K. Mbajjukiza tuyina ekivulu kya Palaso. Nga 9 June wali mu cricket over gye bayita Love Fest. Tugende tulage Palaso mukwano kuba akasajja kataddemu waaka. Akasajja kataddemu waaka. Palaso nga mu 9 June. Abayimbi abata abayimba obulungi. No promoting kuba na Uganda as always. Yes, as what? As always. Barack. Big up on yourself. Elijah Chitaka Swangs Avenue. Vinka Azawi. Fik Fumeika Katalea and Kando. Kapilipiti Fresh Kid.